Butere tukomye wale kuchenda munana katonyeze musanvu era ngobotyo mu programu yaffe nganzi muwanguzi tawanika mukwano Katonda kwambula ekyambalo ekyo kiyinza okuba kya buzaaliranwa nga naawe ogezaako okubeera ow'ensonga naye nga kyo kyagaanira ddala naye omwoyo wa Mukama tumwebaza nga Peetero ekisookeemu 18 ti olw'omusaayi gwa Yesu tetwagulibwa na ffeeza newankubadde zaabu naye n'omusaayi gwa Yesu era ne gutugula okuva mu buzaaliranwa bwonna gugenda kutugulayo kyonna kye kitwala kasita Yesu Kristo yafa n'azuukira tujja ggulayo mu buzaaliranwa era buli sitaani kye yateesa tekijja kunywezebwa okujja ku pulaani ya Katonda yejja okunywera bwe kityo ti Mukama nyambula ekyambalo ekyo ekyewaffe. Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusa ku programu yaffe nenganze nnyo gy'owulira muwanguzi tawanika era nga basangibwa ku Kyennabweru mu Kisaawe era nga ennamba z'essimu kw'osobola obbafunira ku 0707878435 ne 03-296-930 era nga mikwana balungi okuviira ddala ku ddekeya emyezi 6 abaana babeeranga babalabirira bulungi ddala era nga ebyokuzanyisa weebiri n'abakuza baabwe abaana weebali balungi nnyo bajja bakulerera bulungi ate bw'otambulira mu bibiina ebirala classes endala abaana basomera walungi ddala era nga n'abasomesa bakugu era gwe yeetaaga omwana wo ng'ogamba otya nti anaatambula atya vans weeziri omwana zimujja ku ssomero ne zimutuusa ewaka ate ne zimuzaayo bw'otyo nno mukwano talanta zaabwe ez'abaana era zivumbulwa mu ssomero lino oba kuyimba oba kuswiminga byonna kye kitwala oba sports so bwe kityo bwe kigenda maaso era ng'ebisulo birungi ddala badde omufather badde omumother balungi ddala okuteekateeka omwana bisale by'essomero biteesebwako era wenjogerera bidmaster gye bali ku ssomero okuwandiisa abaana ku kyagendera ddala mu maaso gendayo mwogerezeganye omwana wo kirungi kyokka kwe kufuna omusingi ogw'obwa Katonda ate omulungi ddala bwetyo bwe tweyongedde maaso okutambula era nga n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zino ze tulina katusooke tumukomyewo ate era tweyongereyo mu maaso tuwerabira okusaba n'okusiiba kutandisa olunaku olwaleero tujja kukomekereza olunaku olw'omukaaga. Mukyala Nakamate Musumba otuuse mu kaseera akazibu. Ntuuse mu kaseera akazibu eyali akyakala amaziga ge gakulukuta bwe banzijaawo ngambye olense tenkoonye nga batadde wabbali ne bakubira mukulu wange oyo Aneti Nambooze nsomba wange najja mukazi watu ya papanga najja n'agamba kati ekiddako ki ne mbabuuza nti teriyo musumba yenna asobola kunsabira n'angamba nti gyali kati awo nankwata nantwalewo omusumba omu mu kibuga muno musumba mututumufu bwe natuukawo omusumba oyo yambuuza ekibuuzo kimu okkiriza nti Katonda gyali nti era asobola kukola byonna nti asobola nzikiriza nangamba kati awo Katonda oyo gwokkiriza nti gyali akwagaza ekintu kimu kyokka kwatula bulokozi okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo nemugamba nti kwatula bwatuzi nga mpanika mikono nga njatula bulokozi bambi gye bali bati abalinga nze twatula bwatuzi kubanga tubaffe tuluubirira kyamagero kati nze nali nze na kizibu kyange kirwadde kyange kunzijjako kino kye bagambye ekya kansa okitambuza mbalogo kiganye mu bazungu kiganye kati Katonda oyo gwe bagamba owabalokola akola nanga anyamba nkolere nenjatula obulokozi mwattu nembeeraawo obulumi nga busigala bunnoma kati awo mukulu wange n'angamba nti naye tukoze tutya ne tuyiiya ne tufuna ssente ne tugendako ewa Dr. Sali olwo tupalapalanya tulabe nga waakiri nfuna olubuto nga tebannajjamu nabaana nabaana batuukidde ddala ku levu batuuse ku levu oyagala oba njagala oba toyagala alina okuvaamu oba basabye oba tebasabye yalina okugenda alina okugenda kati ate ebya Dr. Sali nabyo nga bya ssente ate era bya bulumi obulumi bwasigala bukyaliwo naye olwokuba omusajja otegese gw'omusobola omuzaalamu akaseera ako olwo noonya gw'empamba
kubanga nalina abanjagala. Toseka busumba onsonyiwe wakati mu kaseera kana ak'obulumi. Anti munnange kati level kwotuuse nga tebannajjamu nabaana wakiri ozaaleyo akaana nzaaleyo omwana kati nga sisobola kubulwa anzaalamu kubanga bonna baali banjagala nnyo kati nga mba nina kuwamba buwambi naye ng'ekizibu timing nga Dr. Salinga yagamba olina okumanya nti simanye ejjinga litambudde nga likoze bitya nga alina bwe yabinnyonnyolanga awo olina okukola otya kati ate awo kawula taganya awo omusajja naye waatabeererawo taba available kati eyo period neekuyitako bwetyo kyova olaba nti ebintu ebimu twetegekera nga ffe abaana b'abantu naye nga Katonda alina okuteesa okukwe byampitangako bwe bityo nga tuli ku treatment eyo neegenda nga omwami saamufunye nakubuuza weebaseeko n'omuntu nenyeenya mutwe nga simulina kubanga gwe nandirowooza nti ŋŋambe nti kati gwe mbaŋŋamba nti gwe nzaalamu omwana nga tali available tayeetaaga kawula afuba okulaba nga amwongerayo kimusindiikiriza tekyagala ate anzaalemu. Nkyala Nakamate bw'olokoka bweyatula buyatuzi wali tobitegedde bulungi kyekugambye musumba Nakamate n'osigala nga tolina mwami wankalakkalira nga simulina ng'olina kuwamba bano abajja obuzi era nensigalayo mu buze bwange buli bwembaddemu kubanga ate awo we natuuka nga desperate nga ndaba nga bitabuse ate nayonoonekamu ndoozi ekisingawo kati nembeera nga manyi nti ndakuzaala tekyali ndaba ne kansa agenda kunzita kati nembeeraawo nga sifaayo buli ajja si buli ajja naye kati nga sifaayo ekiddako Mukama kyayagala kyabaakola so nga ye Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwange nali nkyali mu biro ebyo nga maze okwatula nga naye omwenge nkyagunywa era naye nga abasawo bano sigendayo nga nyweredde ku Church of Uganda yange gye nsabira mu kanisa yange gye ndi oyo maama wange yakula ne maama wange be yalabirira najja okunkyalira abeera bweru naŋŋamba nanyinyonyolamu ku nsonga naŋŋamba tozaalanga ku mwana ne mugamba naye sizaalanga omanyi munaye waaliwo ebizibuzibu obutakkaanya ne maama wo ne wabaawo ebyakolebwa naye nsaba onsonyiwe yayogera bw'atyo nga balata naye ngenda kukulagirira eri omusawo nandagirira eri omusawo yali gayazaawo naŋŋamba nti gendako ewomusawo waawo kati ate awo wenaddirayo ku musawo kina nti weyogera omusawo omuganda omuzungu omuganda omulogo gye yali yansibira kubanga yanyinyonyola byonna sitore bwe yali maama yennyini maama oyo gwe baali batawanye ne maama wange yajja nanennyonnyolera ekyakubaako olaba Katonda yamujja ebunaayira ate nga teyatambula mulundi gumu yatambula ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu ezo tiketi meka okuva ebunaayira gyali okujja okumbuulira ekyama Katonda ndooza nga amutaddeko omukono gwe kati bwe yajja wano ku mpewo toswala kyetugamba ekiriwa kyonna kyebakunnyonnyola yannyonnyolanga bwe byali nti baatabukaganamu ne maama wange ne wabaawo ebyakolebwa ye n'abikola yabikola n'ansiba okuzaala kwange naye bwe mba njagala okusumulukuka okuzaala ŋŋendewo omusawo bamuyita gundi n'amundagirira oyo omulogo n'andagirirayo n'ambuulira n'aŋŋamba n'omulala ali Mbarara simanyi ekyalo oba yakyogera atya n'aŋŋamba bw'oba oyagala genda mu bantu abo babiri bajja kusobola okukuyamba kati ono ow'okumpi ye yanyanguyira nagenda olwo ye sente azikuwadde wali okyazirina ennyingi teyampa naye era weetetenkanya neŋŋendayo omwami bwe natuukayo bwe nayogera nti nemugamba nti omuntu bw'ati yakuntumyeko yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati naŋŋamba ye gwe Nakamate nemugamba yesewo naga ng'okuze nga kwegamba olaba bambi balabika bankumirako ebyoto gwe omuntu wotuukira okuba nga nkuze nawe banga oli akulaba ng'akutegeera nga kiteekwa okuba bye baakola byali binene kati omulogo ye naŋŋamba
we twabikolera siyinza kumanyaawo, naye ekyamagezi kyenyinza okugamba, nyinza kutandika kwambulula bupya neŋŋina nga nkuggyako byonna ebyo ebyakukolebwako bupya. Kati bwe nawulira ekyo nenzigweramu ddala amaanyi gye baabikolera tasobola kujjukirayo. Kati nemmanya nti n'owembalala sirina kyennonayo era naye ajja kuba tabijjukira. Kati nensigala awo, nensigala Katonda, neneebikka kye bayita omwenge. Nze nali nnyo omwenge nga kreti ya bbiya ngimalamu, nga sitamidde, ng'ate sikyuseeko, nga sitagadde nti ogambe nti atagadde, siyombye tondabyeko nti oyo bwanywa omwenge abeera bw'ati. Nedda, mbeerawo mukakamu, bwema nerabe ngenze nabo bentutte awutu ne banywa ne tugenda nga sikyukako. Mu kunywa ogwo omwenge omungi nga maze okukizuula nti omwenge gumpoomera, sitaani nayongera nansindiikiriza n'okukola ebbaala. Olwo ng'omaze okwatula obulokozi? Njatudde obulokozi nenkola n'ebbaala, kubanga olwo nga maze okukizuula sirina kati kirala kigenda kumbikka wabula gino emikwano gy'abantu bange bano gye gigenda okumbikka. Eyabikola azuuse ate byakugambye gye bakusindise biwanvu bigenze ku biwanvu ye. Kati nensigala kubeera awo nemanya nti sirina kya buddukiro obuddukiro mwenge neneebikka mwenge. Twebaza Yesu nti ne babeera baabikola okyali mu lubuto lwa maamawo. Era bw'ajja eno mukwano yabikubikkulira byonna yabimbikkulira bwe natuuka wano emutundwe. Lindako nga tonnatuuka wano n'abitugamba. Kati nemanya nti ekisembayo mikwano gyange gino egyo gyogitegedde egy'abantu baffe. Nenkola ebbaala ng'ewange ebbaala epaakingisa amamotoka, ebikonge by'abasajja. Zebandange sente ozijjawo ate olwo. Era muneeka sitaani alina kati nze njagala okwogera ekintu kino. Ffe ewaffe ekya ssente sigamba nti tuli bagagga. Ekya ssente si nnyo buzibu ng'ate eky'obufumbo. Ffe obufumbo lutalo, naye ate ssente si nnyo. Ffe omwana omuwala ewaffe okufumbirwa era tumaze kujja mu kusaba wano kusigukula ffenna, kubanga abawala abasinga twalokoka. Tusabye kati embaga ewaffe gyeziri abantu bafumbirwa, naye lulinga ekyo kuluma jjiiko. Naye ate ekya ssente eyakedde nkyanga nakedde kugamba musumba Nakamate empaayo akakadde mwata obeera wakampadde dda, ng'ekyo kyanguyira abantu. Sitaani simanyi lwaki ekyo connecting amangu ekyo nekikola. Kati nga mbeera n'abo abantu, nga mbeeramu eri essanyu lyange, tuba mu kunywa kuwoggana ebbala jjukiro enyuma oggalawo omwenda oba wakatuuka wakebakamu ne bukya ate ne bakuba amanene ne bagamba walo gy'oli gulawo tujje. Kwiga mubeera bwe mutyo. Nembeera nga nina life endala gye nateekamu ng'obulokozi buli nabuteeka wali. Kibayita happiness of short time. Akasanyu ako akakaseera ako okeekoledde oleme kulowooza. Naye ng'ate buli kimu Katonda abeera n'ekigendererwa. Katonda yantwala awo mu bbaala ndowooza ze kusibanga sigenda ga sitaani nga ye alina missoni ye, kubanga nali omuntu ono gwe nazaalamu omwana taata w'omwana wange twali twabeerakokko naye nambulako. Naye we nali ndi awo mu bbaala mba ndi awo nga kucu ayiseewo n'agisibira mulina nengera n'agizza rivansi emmotoka n'akomawo, naye neyegatta ku mugendo gw'abano basanzeewo. Kati bano abaliwo bakanyanga gamba ggalawo tugende, jjukira mubaamu abantu bo ng'ono mugaa gwe simbula ogende nzija, noono mugaa simbulayo, noono eyakandaba naye agamba sivaawo. Kati bonna ne batuulaawo, bonna bakuumye nze omuntu omu. Kati ekyavaamu ne nga ngenda kusula ku bbaala. Iyo osula otya ku bbaala ku mmotoka eziri wano zonna, tugenda kuvuga tuguzeeko, nze saagala ngenda kusula nga mbala bitabo. Bonna njagala okubeesalako buli omu asimbula agende, naye buli omu alemeddewo. Kati oluvannyuma balaba nnemeddeko, nali nga muntu saagala kunnemerako, soogera bingi naye nkulaga reactions zange mu maaso ne bagenda. TV ejja kujja, kubanga abantu bandikulabyeko naaka nga bw'otunula.
nozangu bakuba liiso lyokka bwoti liiso nategeera nti kakati akyankalanye tolemerako kansimbule ngende bo tebalinga bafumbo abamu bafumbo kati ono taata w'omwana wange bwe saamanya ndozaawo naye byali bimukutte ng'alina gy'azungira ebintu bimugaaya kati bwe yalemerawo ennyo ne mubuuza mukama wange ogenda naawe kusigala wano nze njagala kwogeramu naawe ne mugamba ku ki anti njagala kugenda naye kenkulabye bulijjo mbadde nkunoonya konze tandika bali bagenze yogera tetusobola naawe kwogerera wano ne mugamba kati obadde oteesaawa nti tugende emmotoka ne mugamba kale tugende emmotoka tuule twogere bwe natula motoka yasimbula nga tugenda nga tuuka wantu nga nnyonyola wali ogigadde olwo ninawo abawala bakola kati nga nnyonyola bye yannyonyola nga muga bambi kale nga twawukanira awo nga nze ngende wange naye ng'agenda enkeera ye yasooka ku lisiti y'ab'okubbaala nga yatuuse dda bwatyo ndowooza amaaso yeetegereze baani bali nabo ababadde balemeddewo jjo naye abafuukira ekizibu so simanyi oba ekyo kye bayita oba connection, divine connection, katonda ye kye yali ateeseteese yamuleeta bw'atyo n'asobola okumbeerako yambeerako nnyo bw'ati nga tampa gaapu nandeetera okubanga bano abalala bonna nsuula eri kati nema nga ndi caught up by him nga ndi mu fix word kati mu fix eyo mu moment eyo okumbeerako ennyo mukama munene abeera omwesigwa nampa omuntu mu lubuto n'ateeka omuntu mu lubuto naye nze saamanya nga nfunye olubuto nze namala emyezi egi nga ngenda mu periods nga ndwala bulungi nga bwewala naye nga ninamu akantu katono nga bw'onoogamba nga mpulira ebbugumu eringi kati ng'abasajja bo basigala bamanya ye ng'ate olwedde ategedde naye nze nga simanyi kati nendwawo lumu ngendako mu ddwaliro okwebuuza ku kyebbugumu nti oba pressure bangamba omusajja yangamba tugende mu sikaani dokita ne mugamba neba nemu abasawo mulowooza tetwasoma sisaagala sikaani njagala kunkebera kireeta hiiti ebbugumu lino nangamba maama ebyokuzaala bye wali wabiwummula anti nze nali nabiwummula ne mugamba nze njagala kunkebera nagamba kino kya sikaani maama nemuga kale oyagadde kulya zange tugende ningenda nantwala mu sikaani wenakomawo okuva mu sikaani nampa ripooti eyo nangamba nti omanyi kyolina nemuga nti ki oli lubuto luli 3 boogera nnyo mu weeks awo oba yayogera weeks 12 oba yasoogera atya nemugamba kyofulaba buno obulwaliro nze sibwagala bannange kati naawe otandise kungeta nemugamba kankuviire nanga maama si kyekyo nkubuulira kyendabye era kyekyenyini ne bwoba oyagala ogenda okukakasa genda okakase wala natyping ebbaluwa n'agimpa nenninya emotoka neŋŋenda omanyi mukulu wange oyo ye maama waffe era nze manyi nnyo mugamba munaye gwe taata gwe maama gwe senga gwe musumba gwe muganda wange gwe kansala wange kati bambi ye buli kintu kyonna tutuukira ku ye ate ffenna nga tutuuka nga mugamba tunulya nnono kino ekibaluwa omusawo w'emukono kyawandisa agambye mu fetasi wamayani koye fetasi koye fetasi abeera mwana lebuka nawe otandisa okwonoonekanga omusawo nangamba ye bwe yasoma ebbaluwa yasanyuka busanyusi nakwata ekisomozo ky'emmotoka nangamba tula mmotoka tudduke nalina dokita ankolako nga bamuta dokita biserukira ali awo lubaga mwagala nnyo omukyalo oyo nangamba tugende bwe twatuuka ewa dokita yagamba bwa oh my god tekisoboka mugendeeko mu Kampala Imaging Center nanzizaayo mu Kampala Imaging Center bakebere kye balabye Kampala Imaging Center neefulumya ripooti nga yeemu nti mwana ne tukomawo olwayogera nti mwana katonda akikola tukubire Yesu engalo omwana kubanga ekyamagero nakirabyeko dda wano kijja tubuuzaako bannange sitaani n'atandika katukomewo mikwano mu dakiika zaffe ntono nnyo